Ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda wano, entalo mu byobufuzi, mu by'amaka, mu by'ettaka, mu bya bizinesi zo zikyakutte wansi ne waggulu, naye obuzibu si bungi nnyo kwe buva. Obuzibu buyinza okuba buva ku bintu biringa bibiri bisatu, okuli ssente, okweyagaliza n'enkwe byeyinza okuba bivaako ate embeera ng'eno gye tulaba mu ggwanga lya Uganda. Naye nga twagala obbaaniriza n'obabuuzaako mwasiibye mutya yonna gye musiiza okuba nga mutulaba. Amannya nga bulijjo mbeera one King Smith, ate nga sibanze kamba n'omukulu amanyiddwa nga Seka Bagenda. Ono tuba tukuba ttooki mu nsonga ezigenda mu maaso okulaba muno tuggula abantu obwongo, twasaba omulimu guno tugukole, ate tugukozese maanyi, ate tukozese emikono ebiri. Tubadde tubabuzeeko akaseera kabadde kawanvu ng'ebimanyi Uganda, tubadde tutalaga ebyalo n'ebitundu ebyenjawulo nga tugezaako okuba nga ate tuggulawo projects ezimu ku ezo ezigenda okuba nga zisomesa Uganda si mu masomero mokka mokka wabula ne mu bitundu mu community zaffe zonna ate nga tuddizaako ne kwawe. Ekimu ku bye tuli mu kukolako, twagguddewo essomero erisomesa abaana ebintu bya media, naddala okuli camera operation, okwata ebifaananyi, obikuba ate n'obyeditinga nga lisangibwa wonna nkulaye ku bitaala ewali studio za King Montage Studios. Awo wennyini bw'oba ogenda essomero no baliyita KMS School of Media Studies and Computer. So mugendewo mbawagire ate ne mu masomero amalala twatandise okuba nga tukola projects zino tugenda kuba tujja tutalaga ebyalo n'ebitundu ebyenjawulo ne districts ez'enjawulo. So ab'ekiwulu kiruhura twagala beebaza MP oyo yatugambye agenda kuba tuleeta mangu ddala, naffe ate basayidi z'eruweero eyo gye nzaalwa nammwe tugenda kuba tujja mu bwangu ddala. Baŋŋambye ntegeke ttiimu yange yonena tujja kuba tujja okulamu nate tubaggula obwongo n'okulamu nate tukubiriza abaana abo. Oba oliyo ng'oli wa senior 4, senior 6, oli muzadde, oli mukwano gwaffe, oli muganda waffe, nga programu eno ogiraba ng'omanyi naye muganda we yava mu senior 4 n'ate ebyokweyongerayo ne bigaana, senior 6 ebyokweyongerayo ne bigaana. Universities nnungi naye ate universities zirina ebintu ebimu gye bitagaba ate nga batikkirwayo bangi ddala. Mujjukira muno mabega okukosa zino zaavayo ne zireeta obuzibu. So muleete abaana tubasomese ebintu bino eby'omutwe, omwana abeere nga atasa okuba nga wafuluma bwati agendeyo naleka okuba nga akola akasente ate n'abanga naye obulamu bumutambulira amalidaadi sana. Olunaku lwe tugenda kuba tukuba ttooki mu bintu biringa bibiri bisatu, erinnya ne n'omutindo. Erinnya n'omutindo tugenda kuba tubikubamukko ettooki. Maasawunzi ne Seka Bagenda nga tusinziira ku bigenda mu maaso mu Paalamenti ya Uganda ku kitongole kimanyiddwa nga UNBS, Uganda National Bureau of Standards, ne struggle egenda maaso. Abamu amaaso gabamyuse ne tulaba ate abakuuma omutindo mu Uganda bagukuumira ddala. Owaffe ng'abantu fe balina okukuuma omutindo gwaffe, owaffe ng'abantu fe balina okuva ne tulwanirira erinnya lino ly'oba okoze ki, ly'oba ozimbidde ebbanga eddene. Mbaaniriza katugende straight ate Seka Bagenda abeere nga naye ababuuzaako tulate engeri gye tugenda okuba nga tukubamu ttooki mu nsonga zino ez'olunaku olwaleero. Abatulaba tubaaniriza n'olunaku olwaleero tubulaŋŋanyeeko nga bw'ogambye, naye tuba tufumba. Ate bwe tufumba tujjulira ddala bw'ali eyo bw'oba olya ojja kuwoomerwa kubanga bye tufumba biba biwooma. Essebo so olunaku olwaleero tugenda kuba tutandikira ndowooza tutandikisooke tukubemuko katono nnyo ku ttooki ku nsonga za FDC, engeri kiri muno walibadde okozeeko ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. FDC efuuse eddwaniro, omanyedde eddwaniro lyalinganga mu sayidi z'eruweero naye katulye wano najja nankumbi eyawukanye ne Katonga, Besigye ayawukanye ne Nandala Faabi, Amulyati ne ssentebe wa FDC naye beekubye ebikonde. Ensonga zino nga bw'oziraba Ssemujju Nganda azingiddemu agamba akasente nakalaba nga kajja naye saamanya gye kaava. Ekituufu ddala FDC tekyaliwo. Gw'oziraba otya nga ggwe abaddeko oba akozeko ne bannabyabufuzi? Kaakano buli luvannyuma lwa myaka 5 ng'omukulembeze, buli luvannyuma lwa myaka 5 tulonda omukulembeze w'eggwanga. Ate wakati awo kuva omukulembeze w'eggwanga walondebwa paka ate waddamu n'alondebwa, wabaawo ebintu ebigenda mu maaso. Tulina ebibiina by'obufuzi ebigundiivu ebibadde mu ggwanga lino okumala akabanga, muli UPC, DP, kibiina ki ne CP ndowooza Conservative Party ne NRM. NRM eno yajjo yakajja jjuuzi. NRM eno ebadde mu buyinza yo sijja gikomparinga nnyo ku byabufuzi biri. Ebibiina by'obufuzi byemmenye wali kubanga ate eyo yankizomu kubanga yalina ssente n'ebirala ina authority okukola ebintu byonna bye yali agadde okukola ng'ekozesa ssente n'amaanyi n'obuyinza bw'erina. So ebibiina bino ebisatu DP, CP, ebibiina ebibiri ebyo CP ne DP bizze biyita muyaga gw'amaanyi okuva NRM bwe yajja. Kati eno FDC ez'eruvannyuma Nupu naye nejja wakati awo. Nupu ya jjuuzi. Nupu ya jjuuzi. So mbadde kugamba nti
buli okulonda we kuggwa bannaba bufuzi abawanguddwa baddayo ku drawing board ne beebuuza what went wrong lwaki bafunye bantu mu parliament lwaki tebatutte bukulembeze wa ggwanga bo nga bwe baloota tebasobola okuvaayo ne basiguukulula omuvule guno president Yoweri Museveni so baddayo kubanga ebyobufuzi business ate ebyobufuzi bino business eno yagenda neekumwamu omuliro neyengolwamu amaanyi omusajja bayita Yoweri Kaguta Museveni nti buli muntu kati ayaayano genda mu parliament buli muntu olaba n'abayiro si bano be banyenyezaamu jjo juuzi wano ne bamala ne bajjeerezebwa baali babagamba muzeeyo ebikola kubanga ekisanja kyammwe kyaggwako ne wabaawo abateekawo omugongo ne bagamba kale mugira mukyakola ki mukyagenda mu maaso ebyalo bikola ki bibeetaaga so bannabyabufuzi bwe bawangulwa baddayo ne beebuuza lwaki tetwakoze eki tetwawangudde ate mwe maaso wano mukulaba mwabalina amaaso agagwamu ettaka mwe mulaba kuwangula ni waliwo ebyobufuzi ebijja ebibiina by'obufuzi ebijja nga bbe tebyagala ntebe z'amaanyi obanga tebyagala bamemba ba palamenti bangi mu palamenti ebyobufuzi mulimu emmaanu mulimu ssente kati buli muntu singa naawe badde olina obusobozi nawe badde nkuwa advice ogenda otandika ekibiina ky'ebyobufuzi amangu ago kubanga waliwo ebibiina ebitaba ebibiina by'obufuzi nga iPod neki n'ebirala waliwo n'obubondobondo obugatta ebibiina by'obufuzi akaseede kangi akajja nsonga lwaki okulonda bwe kuggwa abasajja abaali badde bagamba ffe tetujja kugenda mu palamenti tetujja kwerayiza ono omukulu ow'oku ntikko tugamba si alina okuba pulezidenti yabbye akalulu waba yakabbye ate waki ogenda mu maaso n'ogamba ababaka ba palamenti abava mu kibiina kyo basigale nga bagenda mu palamenti oba nno si bunnanfuusi nga abamu bwe mulowooza byanfuna kubanga omaze emyaka kati batandise kerere etandise 2023 paka 2025 awusuubira kerere babala kiri bino ebyobufuzi byafuuka kyate kati lusuku lwawa lwogenda okulima luveemu amatooka gavaamu ssente ng'eziri mu palamenti oba ng'eziri mu ofiisi y'ebyobufuzi munnabyabufuzi ono gyaluubirira era y'ensonga lwaki kuno lutandika okweyombyayomba waliwo ekintu kinali njagala okwogerako nisakyogerako nti bano abaana ba Bobi Wine bakamiliyoni ne Bebe Cool baagenda ne bakoppa ekintu ekyali e Jamaica ne baleeta okweyombyayombya mu industry oide kati okweyombyayombya mu industry mu abatali munda abatali ba insiders omanyi tekitegeeza omuyimbi omukuba oluyi akuba oluyi abadde talinayo concert n'agiteekayo ayogera ku maani ku lwokutaano nga waliyo concert oba ku lwomukaaga olw'okuba baamukubye oluyi ekyo nno abajamaika kyali mu industry y'abajamaika nakati kikyaliyo nti omuyimbi Smith agenda nakuba Umaru oluyi oba ne beeyombyayombya oba Umaru n'agenda n'ateekawo embeera nti agudde kabinje amawulire ne gabuukira ne gatandika okwogera ku nsonga eyo ate ffe abali eno ebbali abatamanyi bigenda mu maaso tulina okugenda mu gundi okuba amawulire gakwogeddeko netugenda tukola ki netukuwagira kanzireyo emabega wali nti essaawa zino ekigenda mu maaso abagezigezi bonna balina okitegeera abali abatugoberera nti kati omuzannyo gw'ebyobufuzi 2026 gutandise 2023 era bulijjo gutandika around this time otegedde abatandise okubagamba constitution batandise abagenda okuwandiisa ebibiina batandise FDC nga DP bwe yekutulakutulamu DP bano abasajja abagenda mu national unity platform nga bannabyabufuzi abagezi abawomeddwa parliament for some period of time bagenda okiraba nga DP ebbira obamanyi bulungi besigenda kumenya amannya olwaleero basala busazi ne bakola ki olw'okuba ffe tetufumiisiza ffe bannayuganda twakuba bukubi ngalo abasajja bagenda ku ntimbe ne bajja ne wano ku serebu jazz bagala kati tukyuse twambala bukofiira gamba mwe bantu baffe muli defiant muli nyide struggle dala muli ba struggle DP badde ebazibikira no bazibikira talina makulu ne tusimba ne tugenda ku nnaku ez'okulonda ne tutandika kutiikinga abasajja ababadde mu parliament emyaka 15 ne baweze kati bagenda mu myaka 2 bali eyo kyokka balwanyisa omuntu amaze muyize emyaka 37 ate nabo bagenda kuddayo kiyambani kikolera ni byonna kina kikolera mu Uganda oba nedda
ensonga enze eggwanga kano akavujo katagenda maaso mu FD ekyo kino bakiyita diversion era kiza eggwanga emabega ngenda kwogera ebintu bino kuba tulina okwogera olaba essaawa zino bw'oyimba oluyimba olw'amagezi banagenda tebagenda kuwa attention oyinza n'obutalulonkinga oyinza n'okufa nga oli mwavu naye bw'ojja n'oyimba jangu tugende mu kwepiica bw'oyimba jangu tugende mu kwepiica n'oluyimba wiiki bbiri n'otandika okutimba ebipande mu Kampala yonna okwepiica concert yaddi era bannayuganda bajja kugendayo ensonga eziri serious zitutamye nga bannayuganda diversion ensi eyonoonese oyisegedde nti ne mu America bwe yali ekulu oba ensi zonna ezaakola tetwatuuka waawo China tayinza kutuuka waawo etteeka bali baligamba mu China ti bwe bakukwata ng'obba bakutemako omukono olina ogutemwako oba ggwani oba ggwani naye iya n'amateeka ndowooza tikati tukyagakwasa kati diversion jangu tugende mu kwepiica ennyimba ezo eziwemula ezifumiitiriza obwerere bw'omukyalo oba ebintu ng'ebyo bwe tuziwuliriza awo ndowooza stress enaatera kututta so diversion n'abayimbi bennyini twali twogera ku kintu kya federation tetwakiggusa ne federation nayo obukulembeze bwa mukulu Eddie Kenzo bwe butaatereeze industry engeri gyetambulamu okuyimba ennyimba ez'obuwemu n'ebintu ebiringa ebyo industry eya music egenda kutwala eggwanga lino mu ntata ligwire ddala liviire ddala ku mulamwa era omukulembeze w'eggwanga waba afugidde emyaka 4 ajja kufugira n'5 because the industry, that big industry of music erina kyekoze kinene nnyo okudivertinga bannayuganda okubajja ku mulamwa era kati Bobi Wine asanga obuzibu bw'amaanyi okuyimiriza struggle kubanga oluyimba abaaca ayogera ku struggle oluyimba lunene bwe luto lujja abayimbi nga bavaayo nze ngenda kulonkinga nange ngenda kulonkinga ku lunaku lwolumu ngenda kukola concert ku lunaku olwo lwe lumu naye ng'ate bataddewo federation erina okubalungamya awo Kenzo federation abantu bagenda bagikubamu ebituli nti lwaki bo abakulembeze b'abayimbi abaali bakalonde lwaki bayita abantu bano bagamba alien skin oba paraso temukola nsonga eno omaaso okalonkinga n'omulala ajja kukola ki right now tulinawo Cindy Shiba ne King Michael absolutely so industry y'obuyimbi mwaji wa amaanyi era y'amaanyi abaana bakola ssente empya n'enkadde omuyimbi atambuza oluyimba lumujjange tugende kwepiica n'alutambuza eggwanga n'agenda ati kati ebintu bye tulina okwogera kubanga ekyaddala industry y'obuyimbi nga industry y'akatembe y'abassenkubuga abeddako ey'aba ebonies bali bwe baazannyanga omuzannyo ffenna ne tulaba ogwo ku TV zaffe eza black and white kati ne industry eno weeri nti kati tuzze mu bintu ebitalina makulu ebitasobola kugatta ku ggwanga nga mmwe kye mutaagala bwe kigenda mu maaso Bobi Wine baavaayo ne bagamba kati bannange tukole kino twetaase ku basajja abatufugidde ebbanga eryo lyonna guno omwaka bukyanga gutandika struggle siwulyango struggle ng'ekezo makulu akati laba struggle probably badde ng'eyimuka FDC ze mugenda kwogera ku FDC mwogere ku FDC guno omwaka guggweko paka nga tutegedde ani yalya ssente ate era waliwo n'ekirala ekigendo abantu abo bonna bola abalya ssente kubanga bw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi ne kibikaminga irrelevant nga FDC bwebadde ssente zijja teri kibiina nsobola kungamba nti nupu tefuna ssente toza kungamba nti FDC tefuna ssente nenga zifuna mu mateeka mu rightful ways ezifuna mu rightful ways FDC zino yakenyange zifuna mu kadinisa eno weti gye yayita nekola ki neefuna akasente kano so Ssemujjunganda kyalo nakabagamba lwaki zajja nembabuuza embalirira nga temuzimpa temugituwa mugamba gundi Besigye obutasupportinga Amuriat mu kalulu naye sente zino zajja mpaka tewaliwo sente za campaign nezino sente zajja zimagulamu amamotoka n'amayumba zaavaawa gale n'abasajja abo bonna boolaba abeekwata amataayi essaawa zino bonna balina ebyabwe kibuyaga bwali tukkula ennyumba bwe tulimanye bonna boolaba nga beerungi aboogera ebirungi bonna balina obunafu bwabwe bungi buli munnabyabufuzi gola n'akutuula mu maaso n'ayogera ng'akukonvinsinga obeeko kyekola aba alina kyayisaawo ebyobufuzi bya Uganda byayonooneka ensonga lwaki nali nsazaawo n'emabegaawo butaddamu kubyogerako kituufu naye nze mbikomezaawo kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukulu Honorable Haji Hussein Kyanjo
abasinga mu Elinya mulita Hassan neriri Hussein Chanjo atuvuddeko ku maaso olunaku olwaleero era twadde ne muganda wange Seka Bagenda tugezaako okwejjukanyamuko ebirungi bye yakoledde eggwanga lino y'omu ku abasajja abaali unspeakable undisputable unapologetic uncensored mu byobufuzi bya Uganda ngeri ateeka ettaffaali ddene nnyo ku byobufuzi bya Uganda lino yali teryerya ntama naye ng'olunaku naye atuvuddeko omwaka guno gwakatwalako abantu abanene balinganga nze bembadde mmanyiiko balinganga abasatu bana okuli muganda waffe Isma All Access Katolu Bwama nyo omuntu omugwe badde naka interactingako naye ebbanga awo katono nnyo badde mentor gye nga mwebuuzaako nnyo naye nga simwebuuzaako mu byabufuzi badde mwebuuzaako nnyo mu ddala bya business omusukulu amanyiddwa nga Haji Hussein Chanjo awo nyino ngenda ogamba muno inna lillahi raji'un agenze ate mukama omwoyo gwe agulamuze kisa ngenda okuleeta kaseera kano okubuuza ku mukyala amanyiddwa nga Natasha Museveni Kalugire ogamba otya mukwano how are you doing hope you're well bannange interview njirinze tetuuka jimpe I want to do an interview kansabire kumpewo njagala kukola interview nawe alaba ka clip kano kamusayiremu kamutuuseeko twayogera dda naye bakyaganya okumpa interview abalwa akobedde mabega naye nkyaza nnyo abantu ab'eside eri simanyi naye nga Natasha for the creative industry zine tiimu yange okuli Umar ne Vanessa twagala kujjeko interview ku documentary empya gye wakoze emanyiddwa nga Those Among Us eyogera ku patriotism ne ekibiina ekimanyiddwa nga kya NRA ekya transforming otuuka mu kya NRM ekikoledde eggwanga eno ebinene ebitagambika yasooka kukola 27 guns project yalimu ebitagala bingi naye yamala ne tugipremieringa awe naalya neevaayo kati yakoze documentary I think nungi sinagirabako naye gye ensonga kinyagala mukyazeeko yakoze interview mu New Vision gye nalabye muno tebalina ebibuuzo bataamubuuzizza byenjagala mubuuze so Natasha Museveni Kalugire pastor ow'ekitiibwa nkusaba interview eyo atobere ngo gitwanze ne timu yange kale abantu batusimbudde olina kyagala okwogera ku Haji Hussein Chanjo mukulu Chanjo mukama amumuze ekisa amusaasire amaze ebbanga alwana n'obulamu naye abasajja abo kibi nnyo nti eggwanga lifiirwa abasajja ng'abo be basajja bemmanyi abayogeranga ebigambo nga babijja ku ntobo za mutima ku ntobo y'emitima gyabwe nga teboogera kubugumiriza nsi teboogera kufuna views oba ebintu ebiringa ebyo wabula baayogera ebigambo ensi byegenda okujjukira emirembe gyonna sisuubira nti abaliwandiika history abaliddawo oba abaliwo kati basobola okuwandika history wa Uganda between 1986 paka probably Museveni walivaako nga libatadde mu linnya lya Chanjo kama amumuze kisa amusaasire byamusobako ne family yetu gisaasidde nnyo bannange kale amina awo tugenda otandika mu topic yaffe olunaku olwaleero ate egenda okuba nga ekwata akati ennyo tugenda kuba twogera ku bintu bibiri name ne n'omutindo owa standard erinnya si buli akuzimba ate okukuuma omutindo gw'erinnya oba okukuuma omutindo gwa product eyo gy'oba ozimbye nakyo si kyangu awo tutandikira awo erinnya ki kantwale omukisa guno okutumirako director n'abasomesa ba the Saint Academy ekitenda awo ki Japan mwe bali kusomesa abaana basomesa abaana bataabo abaana bannasale mutuufu ebintu ebikolebwa ku ssomero awo osobola bikiriza nti abaana abato emyaka egyo basobola obikola so mbatumidde nnyo the Saint School awo ekitende mwebale olw'omutindo ogwo mukama abansaasira bongere ebisinga obulungi kakati katwogere ku linnya ekisooka byonna kansooke ndifining erinnya erinnya kyekintu ekituumibwa ekintu oba omuntu ng'oggyeko ekyo ekintu ekikutuumibwa gwe oba ekintu waba kyebayita ekintu kyeweekolera oba abantu kye bakulaba nti kyolina okubeera ne bakutuuma kyebayita erinnya oyinza okubeera awo simifi nga wakola erinnya eddungi ate ng'omuntu omulala bwe muli mu same sector oba industry yakola erinnya ebbi bw'oba wakola erinnya ebbi mu business oba tojja kufuna oyinza okufuna wano mu ntandikwa naye gye bujja mu maaso ebintu bikutabukako bye byowulira nti business eyo bondi eyo yatundanga mu motoka ng'abantu basimba ne line mu myaka egyasooka kati ya myaka etaano ne mu mwaka ogwokutaano gwetambuza oba ogw'omukaaga tekyali agula motoka zaawo nti baagenda boonoona erinnya mpola mpola oyinza okusanga ebbaala
myaka nga 8 emabega myaka 7 emabega oba 6 ti abantu basimbanga line ne parking ne motoka ne baziparking ne mu nguudo naye ng'essaawa zino teri alinnyayo erinnya lyagenda lyonone kalitya mpola mpola waliyo media houses TV ez'abange ez'amaanyi emabega keeyo naye nga kaakati mu butuufu tezikyalina baziraba TV eziriko empya zibaga asimanya zirina waaga tezirina bigambo nga zezirabwa teziraba nti olw'okuba zikola ebisinga wabula abantu baatamwa TV ziri ezaaliwo olw'ejjoogo okwegayiriza n'okukola ebintu in a very unprofessional way abantu bakola ki ne bazikyawa waliwo empapula z'amawulire okibadde okimanyi nti almost buli mwezi waliwo olupapula lw'amawulire olujja ne lugwira ate mu mwezi gwe gumu obadde okimanyi obadde okimanyi nti omuntu atandika YouTube channel nemalawo emyezi 2 mu gwokusatu neegwa obadde okimanyi nti omuntu ayinza okutandika ekintu nga kirabika nti kyamaanyi akitaddemu sente mpitirivu ng'atunze ettaka obanga bamuwadde byebamuwadde ne kigwa ku sipiidi eyayiriyiri erinnya lifa litya erinnya lifa nga wenyigidde mbikolwa bino bengenda okumenyera abantu abatugoberera olunaku olwaleero bagamba nnyo erinnya zzibu lya kuzimba nga tunagenda ngeri gye lifaamu erinnya lino lwaki abantu bakiteekako muno erinnya zzibu lya kuzimba lwaki nga tunagenda ngeri gye limenyekamu kubanga okumenyeka kuyinza okuba oba okufa kwayo kuyinza okuba naye omuntu wali eyagamba mumpulira bagamba erinnya era lwaki bagamba erinnya zzibu lya kuzimba soka tugendekaawo erinnya zzibu lya kuzimba ekintu kye bayita bizinesi okimanyi ekintu kye bayita bizinesi kiva mu kigambo bize bw'oba bize omaliriza otandise okulowooza kukola ssente okukola ssente kwenyigiramu ebintu bingi bw'oba okola ssente odiringa n'abantu okolagana n'abantu bw'oba okola ssente waliwo ebintu by'olina okukola okulaba nga ssente ezo zijja kati bw'oba olina omutima omunafu olina gamba ngenda kuwa ebintu ngenda kuwa katoni z'omunnyo omunnyo bagudega mu katoni ngenda kuwa katoni z'omunnyo 10 osasuleko 4 ziri 6 bonna omala okutunda ojja kundeetera ssente olw'okuba tolina stamina eno egenda kusobozesa kuzimba linnya oli bwakuwa katoni 10 ng'ano gasasudde nga galya 6 tozisasudde bw'omala okutunda katoni zonna ng'olina okuzzayo ssente z'omusajja olw'okuba olabye ku ssente nga tomanyi nga gye bakola era because you don't know how a name is built tozaayo ssente z'oli obwongo bukyuka olabye ssente naye ate wali omusajja yaggamba n'oleeta ssente n'ozikomyawo nti mukama wange nja zikomyawo kubanga amadde kasitoma okumala ebbanga ddene n'otakomyawo ki oba oyinza okuba okitandikirawo ekyobutakomyawo ssente zonna naye otandika mpola mpola yali badde akomyawo obukadde 10 ng'okomyawo miliyoni 8 yali badde akomyawo miliyoni 8 ng'okomyawo obukadde 6 otandika mpola mpola gradually wenyigira mu bikolwa ebyo olwo erinnya lifa so abantu abazimba erinnya bayita mu bintu bingi amaziga gabeera mangi so bwaba bakwadde katoni 10 n'ozizaayo mu bwesigwa oza kyangu ekyo oli bwakwazika kamera naga agenda okozesa ku kamera zange zino naye zikomyewo mu nnaku 2 ate nga gwe ebintu by'olina okukola birina kuggwera mu wiiki bw'ozikomyawo mu nnaku 2 zeyagambye look at obuvumo obwoba okozesezza n'obukugu bwoba okozesezza okuzzaayo kamera z'omusajja mu nnaku 2 ate ng'ozeetaaga okumala wiiki namba kati obwesigwa obwoba okozesezza n'okwerekereza kwonna kw'oba okozesezza olwo oba ozimba erinnya singa ozimba erinnya ng'olizimbira ku bwesigwa okuba omwesigwa si kyangu ekyo bagamba nti okuzimba erinnya si kyangu oli naakuteresa ssente gw'otereka ssente z'ekibiina oba gw'otereka bokisi y'ekibiina tolina munnyo tolina mafuta waka tolina butto abaana babagobe school fees olina ekisumuluzo kya bokisi eyo n'otasumululako wadde so nga osobola n'okkuba essimu n'ogamba bannange omwana tagenda kutuula bibuuzo oba omwana yafunye liteeka yeetaaga ozisasulira kankwadde ku ssente zino kanjemu obukadde 2 abaana bagende ku ssomero bannaye babagobye n'oguma abaana ne batuula ewaka naye nga bokisi y'abantu tokoze eki togikutteeko olwo okola erinnya ly'obwesigwa okola erinnya nti myaka egijja mu maaso abantu bagenda kunoonya obaterekere ssente zaabwe olinga ng'agamba muno erinnya bwesigwa erinnya okola erinnya eddungi era obwesigwa si bwangu bwakusanga oba si bwangu bwakubeera nabo abantu si beesigwa
abantu sibesigwa era bw'obanga olina ttiimu yo nebanga y'abantu basatu nga beesigwa tota ttiimu eyo kubanga bw'onoogita abantu bonna b'ogenda okuddamu okusisinkana si beesigwa era kigenda kukuwaliza okukwata essimu okukubira Umaro omugaye ku Umaro byonna ebyatusobako nsonyiwa tusonyiwagane tuddemu tukole kubanga Umaro wemwagalanga ku ssaawa 8 ng'abeerawo wemwagalanga ku ssaawa 9 abeerawo naye laba omuntu gw'oddamu okukozesa nga bw'omugamba nti tulina projekiti tugenda okubagako ku ssaawa 8 atuuka ssaawa 10 oyo tagenda kukola linnya ddungi agenda kukola linnya bbi era bw'onoobanga onoonya abantu b'ogenda okukolagana naye ojja kunoonya Umaro tojja kunoonya oli atuuka ku ssaawa 10 okukola erinnya oyinza okubeerawo ng'olina ebyetaago ng'abaana babagoba ku ssomero tolina mmere wakalandiro lya kubanja naye ng'obala ssereza omugaga bunaku ng'obala obukadde 3 n'obukwasa omugaga n'akuwako alawensi wa mutwalo gumu ate bamala okuwa alawensi w'omutwalo gumu n'akaabira ebizibu n'agamba yaka n'ebintu ebirala nema n'ebintu ebirala batubanja n'omutwalo ogwo ogulaba nti ofunye omutwalo naye nze sikifunamu bw'atyo bwagamba olwo so laba okugumu okwo you are the cashier oba gwe okwata ssente gw'obeera ku kaawunta abantu ne banywa bye banywedde ne banywa bye banywedde bya miliyoni nga 6 naye ng'ote olinda ssente zaddi za mwezi bw'okola ekintu ekyo ng'okoledde abantu bangi ng'oyita mu mbeera eyo naye nga totwala kikumi kya muntu olwo okola erinnya oyise mu bulumi naye emirimu egigenda okunoonya mu maaso eyo mirimu mingi bino ebintu bye mbagamba these days ebbanga lyonna Uganda lyebaddewo tebikoze wano kubanga tebatusomesa tetufunye bantu batuggula bwongo no tuzimba emiti emito 07 2 13 58 65 ennaku zino tuli mu masomero tubuulirira abaana naddala abo abaana bategekera abagenda okukola ebibuuzo ebya sini ey'okuna ebya sini ey'omukaaga naddala kubanga tukimanyi nti ezo ensi tetwegomba bakwata ku mwana ono omuto ne bamugamba nti atambula bwoti omwana okwesiba bbomu mu Somalia wano oba mu Afghanistan oba Pakistan oba wa omwana bamukwata ne babako bamuteeka mu kisenge ne bamugamba omulabi wa America era olina okwesiba bbomu n'omutta kuvanga akyali muto kati tusobola okubuulira abaana ebintu ebirungi bagamba nti bw'oba oyagala kugaggawala totya ssente neffe tukuza abaana nga tubagamba nti ssente embi bw'oba wadde omwana omutwalo agende ku ssomero mugambe nti nkwadde omutwalo bwe guti ne savingako probably enusu kakaaga 4,000 ku 4,000 wegulireko peeni oba kale 2,000 zirye 1,000 olusigaddewo sharinga ne banno naye gobosanga omwana omuto ng'alina ssente wano Uganda omukuba bukubi mbooko mbogenda mwonoona that's why abaana baffe wano mu Africa oba mu Uganda bakula batya ssente ate bwe bakula nga batya ssente bazigulumiza nga bakuze era ne bamaliriza nga bazibbye oba nga balaze omululu oba nga bazitidde zikola olw'okuba bakula babagamba nti ssente zoonoona obadde ku nsonga ya linnya simanyi bibuuzo byokyamu ebibuuzo bikyali bingi essebo kubanga otunyamu erinnya lino kyandi omuntu ayagala ozimba erinnya kyandi mutwalidde ebbanga ki kuzimba erinnya kubanga abamu ku ffe tulowooza ebimu ku byogerwa tomanyi gyenzija erinnya lyange tomanyi bbanga lyenzimbidde erinnya kati ekibuuzo ne nkubuuza Umaro aba azimbye erinnya lye mu kukwata kamera nga mulungi mu kukwata kamera mulungi mu kweditinga omuntu ali eyo ng'ayagala okuzimba erinnya kyandi mutwalidde ebbanga ki era waliwo specific time gye tugabamu at least omuntu ayagala kuzimba linnya kimutwalira omwezi gumu oba 2 oba 3 oba 4 according ku kalya gy'aba alimu kakati ina kyoyogedde awo ekya Umaro nakinku mukwata kamera kati Umaro ayinza okuba mukugu mukwata kamera naye empisa ze nezimumisa emirimu so mu kuzimba erinnya nga wabadde ogamba waliwo element y'empisa ogamba erinnya ng'oggyeko bino byogamba nti omanyi okukwata kamera emabega w'erinnya walina okubaayo empisa ennungi empisa ez'obukozi bw'emirimu okukwata obudde ez'obumalirivu obutaba mu luvu okwagaliza ez'obutatuna mu sowaani ya boosi wo okukolagana ez'obutatuna mu sowaani ya boosi wo n'ebintu ng'ebyo bw'obanga olina business mind ng'eri stimulated bulungi ng'ekimanyi nti bw'okola kino bw'otalya munno n'otamulyamu lukwe
sente zizze nga toyina mululu oli mwesigwa olwo erinnya oba olikoze erinnya eddungi erigenda okukuleetera abantu baagala nnyo abantu abalambulukufu ate nno n'abantu abatali balambulukufu baagala nnyo okulagana n'abantu abalambulukufu tosobola kusakisidinga mu bizinesi n'owangala mu bizinesi nga mu butuufu toyina mpisa ya bizinesi empisa ya bizinesi ekugamba nti olina okuba nga oli mwesigwa nga you can use other people's money osobola okukozesa sente z'abalala mu bwesigwa kiragambe nti omuntu akuwadde sente ze bw'oba tozizzizaayo obanga mu kuzizzaayo awo obadde omusumbu ebbanga lyonna n'omulala bw'ogenda omukola n'omulala bw'ojja omukola amalirize nga takyakuwa sente ze olwo erinnya lyonoonese tugenda gaggawala oluusi noyinza nobikola nga tonalizimba nakulizimba ng'okola ebintu ebyo anti ozimba erinnya ebbyawo erinnya lisobola okuba ebbi n'eddungi weddawo sinategeera nawe olwawo okuntegeeza ebintu ebimu erinnya lisobola okuba eddungi oba ebbi katogere ku ddungi mu episode ya leero ejja kujja koga kulinnya ebbi kubanga twagala abantu sotwagulira abamaye abantu baganye osooka abantu baganye ebyonoonese neve katusooke tukyuse mentality tusooke twogere ku biki ku birungi ekibuuzo kyange kiri nti omuntu aba azimba erinnya eddungi components ki z'alina okutunuulira oba characteristics ki z'alina okutunuulira kwayisooka ogambye bwesigwa ey'okubiri ogambye empisa ey'okusatu components kyezo ebintu ebitonotono ebyalina okutunuulira ennyo ng'agamba nti mbanze nze Smith njagala okuzimba erinnya eddungi buli muntu ategereko kirungi bino ebintu tebirina kubulwa mu bulamu bwange oba mu projection yange kakati oyinza watolaba nti mutandise essomero lya gundi yes lya media yeah. KMS King Montage School of Media and Computer Studies mwatandise muli mu ntandikwa tuli mu nera initial genesis tugenda amasomero nga twogera n'abaana abava mu sinyafu nga bamanyi bayinza obuteyongerayo certificates nga tubasomesa kati entandikwa eno nkulu nnyo peeni eno giraba nazze nayo nga waliwo ensonga peeni eno bagiyita batya peeni bayiro kika ki kino kya biiki kika kya biiki olowooza ekika kino ekya biiki kibaddewo bbanga ki nakisangawo eno peeni ya myaka nga 10 eno peeni yadda nnyo bw'oba owandiika ng'owandiisiza peeni eno peeni eno tefuna ngeregeze muno kituufu ogiwandiisa paka weggwamu nga teddugadde munda muno kampani za peeni nnyingi nnyo zizze zigezeeko okukoperera peeni eyo ne ziremwa njagala kwetegereza peeni eno bulungi osegedde kakati abasajja abatandika peeni eno baatuula wansi awo ne bafumiitiriza ne bagamba tukoze tutya ki kye tusobola okukola ne tukola peeni nga omuntu waba agikozesa ayanguirwa ng'akola emirimu gy'awandiika bulungi ate ne peeni eno wadde ekozesebwa ng'omwana tagigaayiza oba kugirumaaluma esigala mu mbeera yaayo twalumanga obusaanikira bwayo emwabuluma naye ate kino kisigalawo kino wuma lumusomero yalinganga akikeketakeketa omwana wuma enkola eno ey'okuba nti peeni eno ya mulembe abavuganya bonna bazze ne bagiremererwa yakola erinnya ate lino erinnya yalikola okuva mu ntandikwa ogikako penje bayitanga kiti kya muwogo eyo ndowooza yavaawo naye ate nayo yalina ebizibu byayo bingi nga bw'ogenda naye mu bibuuzo ekiti kya muwogo olina okukola bino tojja kumalako bibuuzo naisi nabawo ya naisi kubanga abagikola nga bagikweka akalimi kano nga tomanyi nkiri munda nga singa ogironda ewantu ng'omuntu abadde agikozeseza omwezi mulamba gwe n'ogitwala mu UNEB kitegeeza nti ba strategists ne ba thinkers abagiri emabega abagitetenkanya ebeerewo etandikibwewo tebakiteeka in mind nti olina okulaga omuntu bano abasajja bakola peeni eno basajja balambulukufu nti nekyo consuming nga kirabika so that you know byebyo byatabudde FDC nti sente zibadde zijjange ne nga tezimanyikiddwa zikola ki tezimanyika gye ziva ate tekyezikola you have to be transparent otanditsewo media school eyo your team your board of directors abatudde wansi ne mutandika essomero eryo mulina okuba nga mukolagana naddala mu nsonga ya ssente ebirala byonna bisobola okugaana naye ensonga ya ssente ne mukkirizanga ensonga eyo okubalema ze bwe mba ndi n'abantu tetusobola kulemagana ku nsonga ya ssente kubanga nze nasoma ekintu nasoma ekiyitibwa omuntu as far as money is concerned
bw'oba ofunye sente ng'ozifunye sente zirye ne banno ne bw'ona erungi nga gwokola biki nga gwokola galubindi eno ey'omulembe bwete naye nga sente bwe zijja ozirya wekka tosobola, you cannot stand. Ekisooka okwonoonera erinnya be bantu bano abakuli ku lusegere anti kubanga anti n'abagagga bagamba nti bw'otaba waki bw'otaba bw'ogabagaba ennyo tofuna omugagga agamba tino sente bw'ogikwata bw'eyinga olina ogikwata. Andi abagagga b'e Uganda mwabe wammwe oli abagagga b'e Uganda naye abagagga abali mu nsi ezitambula basaasaanya. Olidde olina okusaasaanya n'ofuna omugagga owannamaddala bagagga bange awo wennyini nyabuuzako omugagga Miss Kigundo ogamba otya taata assalamu alaikum kasuli oli bulungi ombuzeeko ondibadde nkunoonya naye ne bannange katulinde tudde mu kisibo nyabuuzako menta wange mbya business amuyita Patrick Itature one of the proprietors of Simba Telecom wano mu ggwanga lya Uganda one of proprietors of Skies musajja mugagga nnyo kakati nga sinneerabira kangubuulire abagagga awo nabo bomenye babitature ba amu Kigundu babagale kirumira bamandera totekako bali balala tukikumire ku bagagga bange abo bomenye kati kankubuulire bitature ne ham kati kankubuulire abo bantu bo baawano era bammenta bange kakati bw'obanga obamanyi ng'otera okubabira ku lusege abasajja abo bagabi si bagabi bano abagagga bammwe bano abasibira empale mu mwoyo abeewammwe ku byalo abo bwe batataka abo bamukono gamu naye abasajja waliwo omukyalo omu yali annyumiza waliwo omukyalo omu yali annyumiza nga annyumiza ku basajja yali annyumiza ku mulwana ne gundi n'omusajja wava muno. These are strict men bamanyi gye bajja bizinesi zaabwe ezo bw'oba okola nabo nga toyagala kukola tojja basobola nibe bano abasajja bakuwa woosula balabirira abaana bo bamanyi eddembe ly'omukozi buli kimu omukozi kye yeetaaga bakimuwa kasoba nga oli capable to make for them money. Omugagga omutuufu eyakoowa obwavu atakkiriza kuddayo gye yava bw'omusemberera aba akulukuta omubisi n'amata ne bw'oba omulabira wala bw'oba owulira abanaku abalabira abagagga ewala be babavuma niye omugagga n'alabika gwe mulaba nti ali honest bw'omusemberera abeera honest aba mwesigwa waba akola mu bbaala gye bamuwola omwenge tebamubanja oba bwe bamubanja akuba essimu buli ssaawa abannyonnyole tibannanga akasente kamwe nkaleeta kubanga akimanyi nti banaamumma omwenge agenda kugwa kakati wano we bamuwa omwenge taagala kwonoonawo tayonoona linnya lijajja ssente mwe bakozesa ayinza obba lyazaamaanya n'akola buli kimu nga tabasasula mubanja emyezi 6 tebamumma mwenge kubanga eri asasula abanene abapoliisi bamwagala okufa obufi kubanga ne patterns bakolera ne poliisi ne zino poliisi zino obugundi obubeera mu container bupoliisi obutono obwo bulowooza baani ababuzimba bagagga be babuzimba babudonatinga abagagga bazimbye amasomero ago otunula ku menu zaabwe abaana balya nkoko nnyama micere n'ebirala ninga abakozi bayakawunga na bijanjalo babalabirira kubanga kasitoma waabwe asookera ddala emuzadde naani n'omwana waliwo omukulu w'essomero gwe mmanyi gwe sijja kwatuukiriza linnya mukambwe ennyo ku baana naye nga yategera kibayita omuzadde akulembera kati dayirekita wa ssomero lya secondary bwe nali nkuza nenzala ne mubuuza nenga ne musajja gwe nga kiki nze nali nkutanga manyi oli musajja mukambwe ennyo naye ate bwe nkulabye mu bukulu nkulaba oli musajja ow'eggwenjo bennyo omusajja omulungi ennyo naŋŋamba omwana asigala mwana olidde ate omwana olina omumukuliza mu kkubo lyalina okutambuliramu olina okumulaga ebintu n'omulaga ensi ey'omu maaso bw'otagimulaga n'omuyisa ng'omuntu omukulu oba omwonoonye katola bwe mukuze ne mufuuka abantu abavunaanyizibwa ozze mu ofiisi yange nkuwadde essaawa nnamba twogera ne luli nga nkuyigga nkusanga tokubye ekikalu ne nkukuba embooko nkusanga bakundeetera mu ofiisi yange tokoze assignment ne nkuyisaako ow'embuya otoloka ne nkuwa sasipe olw'okuba nali nkutegeka nga nkuteekerateekera ekyo ekintu kye nali njagala obeere kubanga oli mwana owulidde kakati bano abagagga mubwe mulaba ne muyita abakodo balina bye bagabira kubanga bakimanyi nti
bateeka bbugwe ku byobugagga byabwe. Bw'oba olina ebyobugagga olina obiteekako bbugwe. Wakwazise kamera ne bagikwazika olunaku lumu. Olunaku olumu bwe luggwako gizeeyo. So ate nti aso giko ennaku ebbiri. Naye bw'odduka n'ojjako n'amasimu. Wiiki bbiri olina kamera twagenda kwongera. N'okola erinnya. N'okola erinnya nti gwe weewola kamera togizza. Ate ng'olina emboozi y'okweditinga n'omusanga yeebaso mugamba mwana wange. Buli alina kamera akubira munene agasi mifu tomuwa kamera. Wuma tomuwa kamera bw'agitwala agenda kuggyako n'essimu. Amale naye omwezi mulamba. Olwo yonoona erinnya lyo mpola mpola. Otuuka ekiseera ng'olina emikwano mingi mu gundi mu phone book yo wano naye nga bw'ofuna akazibu ka mutwalo gumu tolina gw'okubira essimu. In fact bw'olina okukubira essimu weebali balina ne ssente naye olw'okuba yonoona erinnya lyo tebagenda kukuwa. Uma lwalwadde ompa ku kamera yaawe. Kale katulabe essimu gyaddamu okukubiraga mwana kamera olwagitutte ngenza okutuuka nga bagitutte. Wayonoona erinnya lyo. So you have to be transparent yemu ku nnono ezikola erinnya. Beera manjukufu oba tolina ssente ng'olina ensonga lwaki osasula bakozi bo. Bayita obannyonnyole nti sibasasula olw'ensonga eno n'eno. Ne bw'obanga ddala ebizibu ebisinga obimaliriza nga ssente ozifunye basasule. Kubanga abakozi abo boolaba ate be bakolera ssente munnange. Bawava munno basekalala n'abalala. Awo baatusingira bategeera kye bayita omukozi. Waliyo radio ononsonyiwa okumenya media houses wa ate nga neno media waliwo radio bayita radio sim njimanyi ya mwami Sekalala waliwo radio era nakolerako ku radio yeyo luzungu singa Uganda simanyi luzungu nakolerako ku radio yeyo bayita Hot 100 right now bagiyita Kiss FM. Waliyo ne radio endala eziyimiridde ne TV eziyimiridde for more than 10 years now. Bw'ogenda eri munda balina engeri gye batwalamu omukozi oyo. Okimanyi nti waliwo kampuni z'ogenda n'okolera n'olimira n'okwerera abaana. Waliwo kampuni z'okolera nga tosobola na kupangisa nnyumba. Waliwo kampuni z'okolera nga tosobola na kusala nviri za mutwalo. Kampani ezo eziri ate zeesinga obungi mu Uganda. Abantu abo baazitandika tebaabuulirirwa, tebaggulwa bwongo. Tebababuulira mugaso gwa mukozi. Tebababuulira nti oyo omukozi ebyetaago by'olina naye abiyina. Bw'oba mwateesa emitwalo 5 nga gy'ogenda okuwa omukozi gimuwe. Kampuni zonna ennungi ezifutubadde ku ggwanga lino ne zifuga eggwanga lino gye muli emmere gye mukola ki gye munywa amafuta. Ennaku z'omwezi lumu oba ennaku z'omwezi 3 emisaala bakuyita ne bakutunuza mu kamera ne babala ssente z'olina okukolera ne bazikuwa. Mu kamera ekiddako mu kamera singa ogezaako ogamba nti bakuwa ssente nga fute gye bamuleeta. Mu kamera ennaku z'omwezi 3 bakubira agamba simiifi okolera emitwalo emeka okolera emitwalo 8 kamera nga bakusasula. Ekiddako kiba bwe kiti. Ekiddako supervisor wo oba manager wo asobola n'okukukuba engolo. Genda mu restaurants ez'amaanyi mu mafuta ag'amaanyi wano e Kampala olabe obuuze omukozi akolayo olabe kyayitamu. Teri kuyimirira obeera gundi kamera ziba zikulaba buli wobeera kamera ziba zikulaba. Kale okuwa omusaala mu kamera kensinza okukwata. Kati bw'amala okuwa omusaala awo ng'akusaba results. Kituufu. Onooganirawo zimuwa. Results olina ozimuwa. Era ne bwe weekyalo ogaba kanve wano ogaba ne kati bwenva wano omusajja nsasulira mu budde. Ne kati bw'oba oyagala okufuna obuzibu mu bakozi bateekeko amateeka ate nga tobasasula bagenda kukujeemera. Omuntu kimwetaagisa bbanga ki okuzimba erinnya tuba tugenda awo. Kati omuntu okuzimba erinnya singa okola ebikolwa ebyo ebikolwa by'okweyisa obulungi mu bizinesi n'obikolera kikwetaagisa ndowooza bw'oba myaka nga3 ng'okola ebikolwa ebirungi oba okoze erinnya eddungi oba oguddewo n'omuze ogw'okweyisa obulungi mu bizinesi. This is what we call a habit. Bw'oba olina emize emirungi mu bizinesi ng'egyo gye mmenye waggulu abantu bagenda kukutegeera ng'omuntu omuki eyeesigika. Olwo oba okoze erinnya ng'omuntu eyeesigika omwesigwa nti oyo muwoze ssente agenda kuzizza, oyo muwadde kamera agenda kugizza, oyo muwadde kamera tagenda kugikyusakyusa gisumulula atekemu ebyuma ebirala akuddiza ekiwumpugoma. Kuno wano kungulu kiraga kanoni munda mulimu birala. Abachina
Abachina balina omuze abachina okuyimbuka abalwana nnyo balina nade bayino nerinnya lyabwe. Abachina katika njogere ku biseera yino nerinnya lyayo. China waliwo essimu gye bayitanga Nokia oba ekyaliwo. Ekyaliwo. Kakati omuchina ye yadda ngeri agamba ye Nokia mu Africa bagigula nnyo nga yakola Nokia. Nga yakola ki? Essimu yabagika Nokia, products za Nokia. Ye ngo omuchina akola Nokia. Nkutegeera bulungi nnyo. Emmotoka gye bayita Benz. Omuchina ye nga yajja giyita Benzo. Ekyokungulu kino eno housing y'emmotoka eyo Benz ebenga efaana yemu yennyini n'akabonero kano aka Benz omuchina ajja kakyusakyusaamu katono emmotoka eyo agiyite Benzo. Naye ate omuchina mukwonoona erinnya lye abamanyi bizinensi abatuukire oba mutuukirira n'ababuuza oyagala ki? Oyagala biki ekicupuli oba oyagala biki? Oyagala biki ey'omuchina gyakolera abanaku mu Africa oba oyagala biki original? Akubuuza. Bw'oba ogenze ku dduuka amaduuka agakola amannya waliwo ejjirita nga bw'ogisaza enjala bw'oti oba by'ogisaziza byonna oba wakagiteekako bw'otyo n'eyitamu empewo. Bw'obadde omwa kyenyi nga bikomaawo toyinza kumalako kyenyi ng'okimwa. Naye ate waliwo ejjirita ey'ebisatu oba ey'ebitaano eyo nnungi. Omuchina akolera ebintu bibiri. Akolera ekibigwa omunaku ky'osobola n'akolera n'ekiri omumedika ky'asobola. Akolera engatta egenda okuyirikira mu lunaku olumu ng'ogitadde mu musana n'akola n'eri engatta eri consumed by rich people abali mu nsi ezaakula. Kati gwe munnayuganda ki ky'oyagala? Oyagala kya layisi? Omuchina akikoledde. Akuwa benzu. Akuwa benzu ng'ovuga nga weeyagala ku nguudo. Akuwa benzu. Ey'omu Germany. Oyagala Ssamasonga? Yajja kukola Ssamasonga. Ono Vanessa bw'atunula yeewuunya kubanga agula nnyo eby'Abachina. Vanessa. Kati essimu ey'omuchina gy'oyagala? Vanessa agula nnyo ak'omuchina. Tava mu ssimu za muchina, tava mu ngoye z'Abachina, tava mu nviiri z'Abachina. Omuchina tagoba katale. Olidde. Fe obuzibu bwe tusanze mu Uganda nti what do we manufacture in Uganda? Tukola ki? Bingi. Tukola engoye, plastics, tukola bingi n'amafuta tulina kati. Uganda emanyikiddwa nga bw'ogamba nti Japan ekoze emmotoka zonna ze muvuze. Mu Uganda nkibuuza ekibuuzo Uganda ekola ki? What does Uganda manufacture? Agricultural products zizomanyi nti ddala eno yakwata kati naye ng'ekolebwa mu Uganda. Emmwanyi. Emmwanyi eyo bagiyita batya? Ng'eyise emitendera gyonna n'egenda ku katale. Coffee. Which coffee eyakola erinnya ki ery'emmwanyi erya coffee mu Uganda nti tuli mu kukosa se tuli mu ki? Oba tuli kuggula obwo. Anti kyengamba nti Uganda nti obuzibu bwe tusanga mu Uganda nti tetuyina kintu yagamba nti kino kye tukola twakola erinnya mukola ki? Nga bw'ogamba nti Umaru mukwasi wa kamera. Umaru is a specialist mukwata ki? Kamera. Mukwata kamera. Kati obuzibu obwo bwe tukola ki? Bwe tuyina. Tusanga obuzibu obwo. Nti n'erinnya tuzibu wali okukola mu Uganda kati tukola erinnya ki nga Uganda? Osobola okukola erinnya Chameleon talina linnya, Bebe Cool talina linnya, Bobi Wine talina linnya. Ani abo ng'aba individuals ng'abantu sekinoomu. Yagatwala linnya ng'eggwanga. Tulina okukola. Bwe kyekiganye ku national level kati kitwale ku personal level. Okirowoozaako kyekyo. Ate n'okukola amanya ku personal level kitusumbuwamu. Kubanga mu Uganda twagala nnyo okukola ebintu erinnya terikoleka. Erinnya ogundiivu. Kati ono muyimbi Eddie Kenzo yabadde agezaako yali akigezaako emabega kaawo okusala ensalo afuuke omuyimbi ali international. Kyokka tannafuuka. Simanyi kyamujja ku mulamwa. Lindaako katono. Kakati ali waka ndowooza. Nogamba Kenzo tannafuuka muyimbi international. Yali agezaako naye ekintu ekyo yali talina kikolera mu bbanga ttono bwe lityo kitwala ebbanga ate kimenya. Ebintu ebiwangaala oba ebiri durable bitwala ebbanga okutuukiriza. So Eddie Kenzo olw'okuba ali overwhelmed by ebigambo by'abantu wano mu Uganda yava ku mulamwa. Najja kati era ebiseera ebisinga ndowooza alina waasiiba ne banne abatonotono ab'olubako ng'akola ebintu ebitaali ebimu ku ebyo byali ku mulamwa gwe. Naye ndowooza yali akutte ekkubo nga very soon agenda ofuuka omuyimbi one of his ali international
atabanko wano mu Uganda naye ava ku mulama kyensuubira wakati abayimbi abaali babaddeko abamu eri uchi eri wamala ama abatwala eri wamala teyali international teyali wamaanyi ati kati abo baaliko baafa bakola amanya bafire bongo litaya amanya bagakola ate amalungi naye kati essaawa zino ennyimba y'abaana bano y'okuwemula n'okukola ebintu ebyo bamukubye oluyina akola concert n'ebirala ate ago tegaba manya and I don't advise them to continue okusiikinga amanya ag'ekikola ng'ekyo okuyimba nga bawemula kubanga obutambi obwo ennyimba ezo zigenda kuba ku butambi n'abazzukulu bagenda zisanga bakutunuulire ejjajja oba tewejja mulamu mwensi eno nga wetta olwa stress eriba ekuyitirireko ebiseera ebyo abaana bajjagana n'ejjajja bino wali otegeeza ki kuba bajja bikubuuza ate ebiseera ebyo ng'ensi enoonese nnyo nga n'abaana abato basobola okuvvuunula ekigambo ekyo kyewayimba ng'owemula omuyimbi n'akola erinnya nga ye yeeyambulira ku stage ebintu ebyo culture-wise si byawano mu Uganda si byawano si byaffe olaba n'abayimbi n'abazungu tebakyeyambula ebyo ebintu byali byadda ne bazungu byali byadda byaggwako naye olw'okuba tukula bukuzi ate tutandise okukola ebintu abazungu ate be baakola byo emyaka 5 emabega ffe be tulimu bye tukola so ogamba erinnya Dizimba lisobola okubeera built in the shortest time possible naye era lisobola okubeera built in the longest time possible bw'otandika erinnya nga gw'okisazeeyo ng'okitegedde nti baakugula eryo obwongo olina okukola ekintu nga kirungi tokola mutwe gwa charger nga gugenda kukuba omuntu agukyagingisa noga kati nze ntandise kampani yange kukola bintu bya mulembe bintu ebiri dependable ebyettanirwa buli muntu ayagala ekintu ekirungi okitegeera osobola okutandika from day one ng'ozimba erinnya eddungi era n'olikola nga linnya ddungi toza kutandika kintu ng'olimba n'omaliza nga ate tolimba but you should know that no lie can last forever can live forever olidde kati bw'otandika ng'olimba ng'olina story gy'okuukinze nga ya bulimba kitegeere nti ogenda kulimba forever mpozi n'ekirala maybe ndo tusemberera okumaliriza era tusembera kwana budde budduka speed kyensuubira bwe tunaaletanga programu zino njagala mbengako emboozi gyenyumiza abantu bano abatugoberera nsuubira ino omuntu gwejja okuzaamu amaanyi leero njagala mumpeeyo dakiika ntonotono nga mumpuliriza nga nyumya emboozi eno ebintu ebize bintuukako mulamu bw'ensi eno naye bagambe nti omuntu oguddako tugenda kujja tutunulye biki naye tunudde biki ebizimba erinnya tugenda kujja tutunulye biki ebisuula erinnya byoba ozimbye then tugenda ku standards kale kaakati olaba ababodaboda abo n'abayindi ababodaboda n'abayindi erinnya lyabwe eryabayindi lyatandika dde okwonooneka olidde naye ate abayindi kye batusinzaako omuyindi taluma mukozi bw'oba okolera emitwalo 15 omuyindi azikuwa mu budde bwate omuyindi bw'oyingira edduuka lye ng'oyagala gaalubindi eno mubeera ba mukwano nnyo nga tanda kuguza gaalubindi era n'agikuwa naye kiba kyetaagisa gikusalirako okusalirako sente empitifu agenda gikusalirako naye mugambe nti ogikomezaawo togyagala awujja kulaba kala z'omuyindi omuyindi akusasula sente ze olw'okuba bamusomesa bizinensi nti bizinensi ziwo ate wajja e Uganda oba gye wagenda kukola sente kati gwamukolera olw'okuba those people okudeveloping ensi zaabwe gubeera muliro ssebo misana na kiro kati olw'okuba ffe tetumanyi kukola bw'okolera omuyindi oba omuzungu agenda kutwala sipiidi weekyawo kwatibwa entondo oyagala okwegoba tojja kutuula mu dduuka lya muyindi gw'obeera awo ng'oli ku WhatsApp oba ng'okola ebintu byonna ebitajjansa ebitadevelopinga bizinesi ya muyindi akutunulye butunuulizi ajja kukuba engolo so omuyindi n'owa bodaboda bakola erinnya ebbi naye ze bannyamba batya mulamu bw'ensi eno abantu abo bw'oba basemberedde bantu balungi wawe nakeerako wambuuzaako wano waŋŋamba nti wali okeddeko awo n'okyawa Uganda n'owulira nga oyagala gifulumamu wakimbuuza saagala kugamba bisingako awo nereyo kambi kugambe lumu nakeera ku makya nga mpandiikidde ebbanga actually kati sikyasobola kuwandika mu mpapula z'amawulire awo navaawo naye nabeerawo ebbanga bye nafunamu nabifunamu n'ebyankosa okukosebwa kwe nafuna nga nkola emirimu egyo kwali kw'amaanyi kati bwe nakeera ku makya nga nkoze erinnya ng'omuwandiisi nakinku ng'omuwandiisi asinga naye nga sobola nga Land Road amanja emyezi 6 olidde nga sisobola nga bwe mba nga mbeera nankulabye wano sina nusu 10 lundwala mu kibuga nga ndi mu Uganda wano
nga ne offices ze nali mind zoro okumbeera olw'amagezi gange kuba nagayina nali njokya nnyo saayina ne nga njokya nga bwe ntandika okwogera njogera ennyenje ne zikunkumuka ne njogera ensonga kuba nalina obudde obukola research nga nina gadgets nga laptop n'ebirala n'ebitabo nga mbiguze nga mbisomye nga njokya nga amagezi ngalina naye nga eggwanga lino lyolaba teri appreciating wisdom oba amagezi era kiriziza nnyo emabega so bwe nagenda nga mu offices z'emind zalyetaaze ebintu byawe byenkola nsobola okwegatta ku desks zaabwe eza think tanks zaabwe ne mbaako ebintu byentetenganyiza companies oba ebibiina by'ebufuzi naye batampa chance ne ngamba is this the country that probably gye mmaze ebbanga nga ntoba nga mmanyi nti if I work hard nsobola okufuuka ekintu ekyenjawulo we nakizuulira nti mu Uganda not everyone works hard afuuka kyalina okubeera kakati nensalawo ne ngamba ngenda fuluma Uganda ngende Kenya saayina wadde 10 mu nsawo nga Land Road mmanja olidde nengo yagala kubomba nga ne family yange eri mu mbeera mbi nengo yagala kubomba ate kino ekintu saakigamba ko muntu yenna waba nakola decision ne ngamba sina wadde 10 mu nsawo ngenda gende Kenya kiki nakola gamba buli wenjogera ngamba fumite emboozi fumite emboozi nava wano nali mpagira nje Express FC fumite emboozi kulaga olwo ni ku lugendo lwange olugende Kenya kasina wadde 10 nali mpagira timu gye bayita Express FC fumite emboozi natambuza bigere biseera ebyo nabeeranga kabuwa nentambuza ebigere paka ku State Square au Constitution Square kati nensangawo FC bwe tubayita bakwano baffe abawagira Express FC muvuzi wa taxi ye ne mugamba mukama wange sirina mu binkute era teyagaana kubanga nali ndaba empira gye Express n'ebintu ebirala byonna ngambye njigiramu ebyo Express FC naavuga paka mukono ngenda Kenya naye nga ssaawa ziri mukaaga ogw'emisana obulidde bwe natuuka emukono ne ntandika kuba basajja ba boda mikono oli mukono eyasooka ne mugamba mukama wange njala kunteekakaawo binkutte naye njala kunteekakaawo wononkomya wonna ogendo wononkomya ngenda mbalala naye baako wonkomya nanvuga nankomya mumasanganzira awo ng'oyise wantone nentambula okumala eddakiika amalala 2 kuba sibuli gw'oyimiriza nti agenda kukutwala nenyimirizanga 5 ow'omukaaga naye nantwala nanvuga nantuusa mu mbalala nentambula okumala eddakiika nga 15 awo nga sinafuna mulala nentambula olwo ssaawa zigenda nga 9 in the afternoon ogwakawungezi paka bwe natuuka e Lugazi boda wakati awo kuva emukono paka Lugazi nalinnya ndowooza boda ezagenda 9 nga sina wadde 10 nalina koini ya 5 olubagamba lumu nti nno wayi ngenda Lugazi wangenda Jjinja mu nsuleko mu nsuddo osanga ozo boda wandibadde wakutwalira dda abaali engeri gye nali omusajja omugezi era nga nfumiitiriza baali tebasobola kinkolera engo enda bagamba ngenda kumpi awo kubanga nze nali neewadde nti mwe natambulira ennaku emmeka nina okutuuka wa e Kenya ate nga sikoze eki nga sina wadde 10 naye nina okutuukayo that's why always mbaga there's nothing impossible and whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve nkubulira story gwe anagiwulira ekuwalirize okuyimuka wotudde obeeko kyonoonya wadde tolina ssente bwe natuuka e Lugazi nengenda mu paaka y'e Lugazi nembuuza abasajja wano waliwo omuwagizi wa Express awagira nnyo Express nga musajja wadda n'ebibuuzo byenjagala omubuuza babandagirira nti batera kutuula awo naye basajja naye kati bakaddiye susuubira babeerawo paka ssaawa nga 9 ne bavaawo oba bakyaliwo ne mbaako bwengwikiriza ne mbagamba naye njagala kugenda Mbale naye siinaamu kasente nkoze ntya kati gwe teweetawanya kyoba okola tomala na budde kuba kati obudde bugenzi genda wali olaba ku poliisi y'e Lugazi awo oba ogiraba ng'ovudde mu roundabout ya Meta awo ku mukono ogwa kkono watera n'okubeerawo aba traffic nga bagenda ku ba traffic abo bagenda kuwa omuntu akole ki akutwala tulaba n'aba traffic bayonoone erinnya lyabwe lyayonooneka naye nze mbenyumirizaamu nga abasajja abaasooka okunnyamba okutambula olugendo oluwanvu ku bwereere nga naye sikikolangako era bwe natuuka awo nenjogera Olungereza oluyitirivu Olungereza nalundimanyi naye nga ssente ze siina mu nsawo naye nga Olungereza ndwogera okufa obufi genda maaso omuyindi yali ava eri yali mu mmotoka ya corona
oba yali ayisa kamera zimukutte izo kamera za police za traffic zimugudde yali ayisa samu ya mukona iba mukubu omukono omusajja nga ngamye ndi tofaayo ngena funa omuntu wano mugambe ono muganda wange muntu alire embale laba omuyindi gwe baali bakutte nga overtakings yalina akasente kalina mu ngalo probably oba kali yali ayagala kitu kidogo what traffic yamusonyiwa neraga no problem, this is not bribe, no problem, you just take this for tea, you take this brother, my brother take this, now no problem, but what I want you to do for me is take for my brother to Mbare. Okay, no problem. Ngantula masa ngo muyindi atanga kumvuga gatunyumya mbozi omuyindi ngamba I've been here since 1989 manyi buli kala kali ku luguudo luno okuva Kampala paka Mbale buli mumu manyiwo ngera bo twita mu bwalo wanga this is wanogundi nkoli ya bulungi nnyo ngavuga twayingira Mbale kusawa nga mekolo twayingira Mbale ngobudde buzibye sawa nga zigenda mu 2 nga sina wadde ekikumi nene nogenda Kenya bwe natuuka Mbale nali ngenda nnyo mu district y'e Namisindwa nga district y'e Namisindwa kati mupaka y'Embale emmotoka z'e Namisindwa ziko omugenda waggulu eyo ndowooza zikoma ssaawa nga 2 bwe natuuka awo nali nkimanyi nti bwe naatuuka awo nja kwekwasa nti mbadde ngenda Namisindwa neesanze emmotoka zikoze eki ziweddeyo ngenda okutunulatunula nti mu mpaka y'Embale taxi park omu mulimu abantu abasulamu abasuubuzi abatunda amenvu abaseeka chapati n'ebintu ebirala basula omwo bwe natuuka omwo nga mbuuza ne muza defense wa wano oba akulira ekifo kino aliwa nga bamundaga nga mukuba akalimi ndi mukubi wa kalimi na kinku tebiseewe nali mugezi nnyo nga bwe nkugambe era bwe nannyonnyola omusajja nga mwana binkutte ngenza okutuuka wano nga taxi ezambuka mu nsozi ezikoze eki zibweddewo naye nkoze ntya ntudde ku foomu ntaddewo n'ebbaaga yange kuba naye ntambudde n'ebbaaga yange natambula nayo nga kimanyi ngenda wa ngenda Kenya abaana banga nkutte ebbaaga ne bakitegeera nti baaga gye nkutte nina gye ngenda nfuluma gwanga lintamye nkoze buli kimu n'ebyenkoze byonna sibifunye wadde ekikumi olidde so nga njogera omwana yali akuuma awo yalina omuggo sawulo zigenda mu 3 n'obudakiika obugwamu awo nga ngamba no problem biziba zibuze kale sula wano nga bw'osabye ojja kkeera okole ki nga mpamba akatebe akalamba ke nali ntuddewo ka foomu nga neebako okwo naye nagenda okulaba nga kafoomu awo kayinza okuba kajja kunnyiga nnyo waliwo ekitanda oba kyali kisulakaani nga kuliko gundi kwaliko ebipapula bya seminti nga nteekako bbaaga yange nga mbuuza omukyala yali aliraanyewaawo nti ani asula kuno nti baali basula okwo baagenda waliwo yakireka awo ni tekuli asulako kati nga nteeka bbaaga emitwetwe wange nga neebako okwo paka obudde okukya ne seebaka of course nali mbala ninga kati nkoze ntya obudde obwakeera ku makya navaamu ku makya ku maliire saawa emu nga neesogga ekibuga Mbale nalina modemu yange nga mpya yali ya orange ebiseera ebyo kakati nga kyenjagala kulinnya taxi ne laptop nagirina nga kyenjagala kulinnya taxi kuba laptop gye nali nkolerako emirimu nga ne bwemba ngezeera ebintu bigaana nenfuna access to internet ne wali amasanyalazi nga nsobola okufumitamu nempandika articles zange nenzisindika via email ne baziprinting eno mawulire kubanga connection zange nali nzisigaza nali neegobye mu media houses ezo naye nga basigadde ndowooza balowooza nina gyendi oba saabagamba nti kati ngenze era nga mema mpandise article nsobola ogiweereza ne bagiprintinga neefuluma nga siriiwo so nalina modemu yange ya orange nga nyingira ekibuga Mbale ku makya nguumiika ddayi teriribusa nga maduuka gagguddwa ku ssaawa nga 3 ngamba omusajja njagala kutunda modemu yange ngamba ne modemu ennaku zino nga tezikyalika naye agenda okugula modemu eyo nange nali mmanyi nti modemu tezikyaliko naye waliwo omusajja omu gwe nakolera twali tukozesa wifi naye ngaekiseera kyatuukanga laptop ne wifi noza nga gugamba routers zino laptop zino zikyasobola kukozesa router gundi modem routers zino nga laptop zikyasobola zikozesa so ntugula modem waliwo ekyaliwo simanyi nnyo ebintu bya software na bya byuma ebyo wifi routers zino zimanyi tikyakola ki laptop tikyakozesa wifi zino netugula modem nebwe nagenda eriba nga tezikyaliko nga ntandika okwogerera modem ezo tinange nayogeranga mmwe
naye manyi tezikyaliko naye ate gye buvuddeko awo olina obuzibu bwe nasanga ku laptop yange nga neetaaga modem era modem yankolera omusajja nga ngamba naye kimanyi ng'afuluma ng'anoonya akatale ka modem nga kabula ng'akomawo nga mugamba kati gwe sente meka zompa mu modem eyo mpaamu kyonna zisigadde nja zikubanja gamba wagenda jinguza sente meka emugaa kale ngenda jiguza emitwalo 2 nga yamaze okuŋŋamba alina mutwalo gumu nina omutwalo gumu ate suubira nti omutwalo gumu onoogukiriza mu modem ate ekyali mpya emugaa kale mpa omutwalo ogwo ndikubanja ki omutwalo gikubanja emitwalo 2 ne guno gujjwa tampereza nga mitwalo 2 nga nkwata omutwalo ogwo nga nzirayo mu taxi park olwo nfunye omutwalo neeyongedde amaanyi nga nejja taxi egenda e Busia taxi y'e Busia ebiseera ebyo Busia Mbali yabanga nusu kakaaga n'enkumi 5 nga basobola okukutwala oba ofunye ez'ekkubo olidde nga nenya taxi ng'enjija Mbali paka Busia oyo process y'okutunda modem n'okukola byonna ebintu yantwalako olunaku lulamba ngenda okutuuka e Busia ku gundi awo ku booda nga ssaawa bazaale mu 4 nga nsinga n'omusajja bamuyita Musa nga muyitiramu ekimbaddeko ne mugamba biki ne mubulya byonna byendi naye nga nze nkoye Uganda njagala kugenda Kenya gamba waliwo omusajja center manager waawo wano aliwo in charge waawo wano aliwo ekiro tofaayo byonna byennyonnyodde mbitegedde era olabika tolina buzibu omusajja mu esimu ngenda akyali bize aba bize nnyo wali musajja oyo yali mane change bamuyita Musa azza okubala kakyaliyo nga ngambugira otulakawo nga mpa akatebe kangende nyingire omusajja ono muyitiremu ku nsonga zo ajja kuwa obudde ajja kuwolereza kagamba ogira obeera awo labika okoye nokkowa nga mpe 15 nga fuma wali ebwero ononye kuki onye ku kyayi onye ku kyayi ofunire ku kyokulya awo wonna midala gya chapati giri awo emiyitirivu ati nali wakalimi ngera talina kyakola nga alina kunzikirizaamu nakukiriza story yange butuufu story yali ya bulimba naye njagala ddala kuyingira Kenya nga nsibye omutima nga nfuluma nga ndya chapati ya 5 nekyayi wa 5 nga 10 nkola ki nzisigaza olwo nina nusu nga 8 mu nsawo ngumye tisinga bigaana nkuba enkyukira ne nkola ki nenya taxi z'ebitundutundu era ne mbaako wengwa ne nfuna era naninge mbakulemererwawo nani nkimanyi nti era ngenda kuddayo ku bwerere Kampala olw'ensonga z'obudde njagala emboozi eno mpanvu mukotoze tujja tutandikirawo kati amanyi emboozi enyuma nnyo mu bitundu tuli ku booda tufuluma Uganda ekitutumya Uganda tukoye bwe kimu tukigezaako kiganye embeera eno etuuseeko abantu bangi nange yantuukako kowendi gibanyumiza eyanga ate mujja kutya kwanza nalekawo ne family nga sina nagwe ngambye okusentere zange nenjirinnya nembaako gye ngenda era ne bigaana nemaana enkomawo so kimanyi gyali kikutuuseekoko so tuli kulinnya ne standard name and standards ensonga zo twagala nnyo zikubamu kotto kino okugula abantu obwongo mudakika emu njagala osibula abantu wetugenda otandikirako episode yaffe eddako erinnya biki ebisuula erinnya kati nyongera nga maliza nebaza erinnya ly'ababooda n'abayindi lyayonooneka naye ngenda kukunyumiriza abantu abo bambeererawo batya mbasaba bannaye bannannyini masomero mwongere okutwongera emirimu ate tugendere ddala mu maaso twongere okulabikirako wano ng'ate naffe tulina amaanyi kuba mwe mutufula ab'amaanyi kuba ku nnamba eno 072 13 ndi mu kutalaaga amasomero ntumidde director n'abasomesa n'abayizi aba The Saints Academy wali ekitende mwe bali okumpuliza olunaku olwaleero tunasinkana ate olundi kale bwetyo tubadde ku kamera tubaddeko ne mukulu amanyiddwa nga Umal then ne Vanessa wali ate ku kamera endala okulaba nakutusaka ebifaananyi ebirungi webiti King Montage Studios tusangibwawo nankuleye ku bitaala mujje mutuwagire tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna photoshoots okwanjula embaga mujje mutuwagire bambi tulabe ng'ate naffe tufuna engeri gyetusupportingamu omulimu guno bannange ekipya ekiriwo oli wa senior 4 senior 6 jangu wefunye certificate mu masomo gano wammanga omuli computer literacy omuli media studies omuli videography photography video editing graphics designing atubere ng'ogenda weetandikirawo naawe ate obulamu ate obulala ebintu byosobola okusoma mu myezi 2-3 ate nobeera ng'otandikate okuba ng'ofunamu ssente ate nga ndi sure nti nno osobola kuba ng'obisoma ate nga bw'okola ki nga bw'okola so jangu tukuyigirize awo ennyini nankulabe ku bitaala Prime Tower woba tosobodde kujja oyagala kwebuuza ebisale n'ebisonga ezisikako ku ezo kuba ku 0702 10 45 0702 10
namwemu 25 tubenga tukula ebisingako ku masomero gano oba ku masomo gano tukyatalaga amasomero nga togezako nakwogera n'abaana n'abazadde ku nsonga y'essomero lino so that osobola okubanga ate omuzadde akuteekamu akasente ate omuzadde nawe nobeera nga omwana wo abeera nga tasemba mabega. Tulabye amasomero mangi nnyo gye mugenda ne musoma abazadde ne basasula sente ne basomesa ebintu bya theory naye wano ky'osoma ky'okwatako so mujje mutuwagire tubeere nga tetugenda mu maaso. Nze Shadik Smith abasinga mpita King Smith atakumira mpeera abankumire musibe bulungi mweraba.